nga omukulu atwala eggwanga lya Democratic Republic of Congo alabula mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olw'okubeera nti yamwekengera okubeera nga akolagana n'akabinja aka M23 akagambibwa okubeera nti kalina amakanda mu Democratic Republic of Congo. Akabinja kano ng'era kajjuddemu Abanyarwanda, era omukulu atwala eggwanga eryo yatuuka n'okugamba yakabinja kano kandibanga kafujjirirwa omukulu Paul Kagame. Kagame yavaayo n'avumirira ebigambo ebyo ebyali byogeddwa, era ng'agamba nti ye takwatangako kkubo kuwagira kabinja kano aka M23. Kyaddaaki olwaleero byonna nga biri awo nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yakwolekera eggwanga erya Russia, era bw'atyo n'avaayo n'ayolekera mu ggwanga erya Serbia, yayolekedde ne mutabani we Kainerugaba mu Democratic Republic of Congo Kifumba Mutuku. Njagala mujjukire nti era eggwanga erya America lyavaayo ne lirabula mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ku mbeera eri mu Democratic Republic of Congo, ne bamukuutira okubeera nti ajja kajjuutuka bw'abanga yali emabega w'akabinja kano aka M23 akeefudde baana baliwo mu kutirimbula bannaggwanga lya Democratic Republic of Congo. Wenjogerera bino mawulire ki genjagala okubeera nga nkuwa gye buvuddeko we bukeeredde nkya y'olunaku olwaleero. Olutalo namutayiika lutandikiddewo mu butongole ng'oggyeko olwo olwaliwo mu mwaka 2022 nga 11 ogw'e12 omukulu omu mu baamagye amanyikiddwa nga Janvier Karaili ng'ono nno ayina emyaka 6 egy'obukulu nga Lieutenant General mu magye aga Democratic Republic of Congo bwe yaggulawo olutalo ng'atandika okukola patro mu bitundu by'e Kishanga, ng'ekitundu kino kiri mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Olwaleero we tuwogerera akabinja aka M23 akabadde keeriisa enkuuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyaddaaki bakalangiriddeko olutalo. Ekyenjawulo ku mulundi guno nti terulangiriddwa kabinja kano kokka, wabula lulangiriddwa ne ku ggye erya Uganda erya UPDF, era nga mu bigambo ebiteereddwawo bagambye nti Democratic Republic of Congo open fire for Rwanda and Uganda in DR Congo. Akabonero akakulaga nti ebigambo ebibadde nga byogerwa omukulu oyo atwala eggwanga eryo Tshisekedi alabika akooye okubeera nga bibeera mu bigambo, ayagala biteeke nate mu nkola. Njagala tujjukireko nti ebbanga ttono nnyo eryakayitawo nga twakafiirwa baganda baffe ab'eggye erya UPDF mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu mu nkambi y'e Bulo Marel, era nga n'abamu tebannaba kubeera nga banjogerera bamanyika amayitire gaabwe. Abandi abategerekekako era emibiri gyabwe ne gireetebwa mu ggwanga erya Uganda bakyali mu kafubo kakola DNA okulabika nti abantu bano bawerekerwa mu bitiibwa ebijjuvu ng'era eby'omuntu afiiridde mu lutabaalo, kiyite killed in action mu lulimi olw'amagye. Nange olwaleero ngobye bumale mbeere nga kuwa agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era enkola yange bwe badde ng'ebeera. Mbagamba nnyo nti bannayuganda bannange abakolera mu mawanga agatuli ku mirirwano gano amawulire ntera nnyo okugakolera mmwe n'okubalaga embeera y'eggwanga nga bw'eyimiridde. Mu kulaba okwange okwangu eggwanga lya Amerika eriri emabega wa Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okukitegeera nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavuddeyo bw'atyo n'ajeemera enteekateeka ya NATO, bw'atyo n'abeera omu ku abo abeegattidde ddala butereevu ku Soviet Union, eno nno nga erimu eggwanga erya Russia erikulemberwa omukulu Vladimir Putin. Wano ngenda okutandikira nate akadde kano nkutumireko yonna gy'ompulirira nti weebala okubeera ng'okyekuumiddeko mu kutu
Lugabaye balakumperedde obulamu n'otuuka nate olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda abatuweere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongere okubeera nga abagumya olw'enkya lubeere yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Warlord era nga ono nkugambye ali ku ddaala lya Lieutenant Colonel oba Lieutenant mu magye aga Democratic Republic amanyikiddwa nga Janvier Karaili bw'atyo yaduumira nga 11 ogw'Ekkumi mu mwaka oguwedde 2022 amagye ne gatandika okubeera nga geetooloola era nga galawuna ebitundu ebya Democratic Republic of Congo ebya obuvanjuba. Era nga wenjogerera olwaleero eggye lya UPDF libadde liina ebitundu binene nnyo biri okyupayinga nga tetukomye kubeera nti tugendayo okuuma emirembe mu ggwanga eryo nga bwe kigambibwa, wabula nga tukolayo n'enguudo n'amalwaliro n'ebintu ebirala ebikulaakulanya eggwanga lino. Kakati nno olwaleero bakatyemudde era ne bagamba nti ekimala kimala bakooye okulabika nti baluutingibwako n'okubbibwa nga twefuula nti twagendayo kubeera nga tuyamba abantu baabwe okubakuumirako emirembe. Era nga leero wenjogerera ebitundu bya Rushuri territory era nga bino biri kumpi ne boda ya Uganda ne Rwanda, ebitundu bya Kinshasa era nga bino biriraanye Rwanda wenjogerera kilomita nga 2 bwe tuteeka mu mayiro tubeera mu mayiro 12 mu bitundu bya Goma. Olwaleero amagye ga Democratic Republic of Congo gagamba nti ebitundu bino buli w'amagye yenna atali wa ggwanga lino alina okubeera nga abyamuka bunnambiro, alina okubeera nga alekulira eggwanga lino abeere nga butereevu addayo mu ggwanga lye. Era olutalo lugguddwawo mu butongole olunaku olwaleero. Era nga mu bigambo ebyogeddwa omukulu ono Karaili eyaluggulawo olutalo nga 11 wenjogerera agamba nti we've begun a battle to fight for the population of Democratic Republic of Congo. We are not ready to give up until we get the freedom we really desire. Kati wano wetuyimiridde era nga nkugamba nti embeera erabika etwononekedde nga bannamagye abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo beeyongera okubeera nga bafuna obulumbaganyi nate ku mulundi guno obutava mu kabinja ke bagamba nti ke bagenda okulwana nako oba aka ADF oba aka M23, wabula nga amagye ge gabeefuulidde aka Democratic Republic of Congo era omudumu ne gutunula gye bali. Nabagamba gye buvuddeko nti twagobwa era mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'akola empaka nti eggye lirina okubeera nga liremera mu Democratic Republic of Congo. Ebigendererwa n'ebiruubirirwa twalemwa ffenna okubeera nga tubitegeera ffe engeri gye tuganyulwamu ng'eggwanga, naye ye ng'omuntu yandibanga alina ebiruubirirwa ebibye n'ebigendererwa oba oliawo Katonda byamuyambye ebimu okwakivinga ebimu ne bimulema. Naye nga wenjogerera njagadde nkugambe nti kifumba mutuku mu Democratic Republic of Congo era abakolerayo naddala baganda baffe abatwalayo emmere n'ebimotoka ababivuga okgenda eyo mubeere nga mwekeka kubanga ebitundu binene nnyo ebirumbiddwa era nga eggye lya UPDF olwaleero be babadde bagamba nti bakuumirako ate be babeefuulidde. Ngenda kweyongera okuddamba information endala yonna gye nnaaba nfunyeewo abankuumire atakuumira mpeera. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi, mweraba.